SMX obwavu bukyannuma. Omanyi waliwo embeera gy'otuukamu n'okkiza n'ogamba omanyi kyakambadde nkaabya kajanja obwavu bukyannuma. Abalala kabagaggawale naye nze kyayeka obwavu bukyannumira ddala kubanga ate awo nyinza obutatuukawo Katonda ansaasire busaasizi naye nga ndaba awo nyinza obutatuukawo. Sinze yenyinyalamuko akatinitini naye ate awo ndabira ddala. Omanyi waliwo situation gy'obeeramu n'ogamba olaba oli akoze kiri n'agaggawa naye nze kyayeka obwavu bukyannuma. Nalaba situation mujjukira ekimotoka ky'amafuta ekyagwa simanya side zeeyo ekoma ku Bombo Road okwo. Nolaba abantu nga bagenda n'ebidomola bateekawo gundi ddala ng'olaba oli yavaayo n'amafuta n'agateeka mu kidomola ng'olaba agenda gatunda afune ssente mitwalo 10 na gijo 15 20 oli asinye ebbafu eziwera. Nenze mutima gwange era nyimirira wabbali ne ŋŋamba ng'obwavu bukyannuma kubanga awo mbeera sobola gendayo kati ne ku mukadde naye ndabira ddala nga bintu bibiri byanjawulo. Omuntu akusingako ku myaka n'omukadde byanjawulo by the way. Ndowooza abavubuka banene beesiba ku kiri nti nsinga omukadde n'omuntu akusingako ku myaka byanjawulo. SMS sobola okwagala omuntu ansingako ku myaka kagibeere 5 kagibeere 7. Ozo omukazi akusingako 7 naye abeera agenderedde. Omukyala ng'akusingako emyaka kale newe tugamba nene 10 najjo kale tutwalire ku 10 omukyala ng'akusingako emyaka nesebe 10 nange ku SMX ansingako 10 abeera agenderedde. Ngenda teeka ku 7 5 ku 7 wenyinza okukoma naye ng'ansingako emyaka 10 nazo sente ziba ndabira ddala obwavu babuyingiddewo kwega ntunuliramu embeera appetite weetandikira ku mukadde mundeke. Wano kwa SMX Media nkujjukiza Balegit Shots omuyimbi ayagala okubeera nga bakwatya oluyimba olwa video bagenda kukwatya video ennungi badi promoting ne ku TV stations ez'enjawulo. Ate omuyimbi ng'owulira senza video tozirina bulungi n'ogamba ate tusoke tukole visualizer bagenda kukola visualizer. Abamasomero balina special offer gye muli bakuleko okubiziko enamba y'essimu ebisigadde obibalekere.